I'm sorry. Kinuma nnyo okulaba Zawe ng'ayogedde naye nga tayimbanga wadde n'akayimba. My sister Zawe, what you did is very okay. Era webale nnyo okubeerera Bannayuganda. Naye nze ŋŋamba ozereeti. Ate bw'oba ozereeti toyogera nnyo. Okitegeera kubanga mulimu abantu abasooka okulwanirira abantu ne tuteekamu ne ssente zaffe ne twesimba nawo tuteekewo enkyukakyuka kutandikira ku byalo byaffe. Bw'onafuya abayimbi bano baganda bo. Naye naffe tulina ebyama bingi nnyo bye tumanyi bye tusobola ate okwogera. Naye kati olw'okuba akasente kazze olinamu ebbavu oyo kubakuwe ufunye ku boyfriend kati osobola okudda banno n'obamanyira n'obavuma n'obayisaamu amaaso. Ffenna wano corruption atuyisa bubi. I'm sorry. Kinuma nnyo okulaba Zawe ng'ayogedde naye nga tayimbanga wadde n'akayimba. My sister Zawe, what you did is very okay. Era webale nnyo okubeerera Bannayuganda. Naye nze ŋŋamba ozereeti. Ate bw'oba ozereeti toyogera nnyo. Okitegeera kubanga mulimu abantu abasooka okulwanirira abantu ne tuteekamu ne ssente zaffe ne twesimba nawo tuteekewo enkyukakyuka kutandikira ku byalo byaffe. Bw'onafuya abayimbi bano baganda bo. Okitegeera kabampaana abaawo n'olwo kye bayita mutual respect. Tolina gw'oteeramu. Gw'olina ne management ekuteekamu. Ne imagine omuyimbi atalina chance eyo. Sokoleka abayimbi bambi batambuze waka waabwe nabo batuuke wooli basobole okuba n'embavu eyo kubanga naawe mu covid bakwogera bintu bwe bityo wali mutiitiizi. Naye kati olw'okuba akasente kazze olinamu ebbavu oyo kubakuwe ufunye ku boyfriend kati osobola okudda banno n'obamanyira n'obavuma n'obayisaamu amaaso. Ffenna wano corruption atuyisa bubi. Ffenna teri atalumwa tewali atamanyi nti n'ensi ebintu tebitambula bulungi. Ne waliwo kye bayita kabampaane gwe nga banno bafudde content oyagala nnyo weefuule mulungi tya ogenza okujja ozereeti na n'emitima abantu abamu twakalubamu ng'ate ebyo byatutamisa ebintu bya sitwago bye bantu kujja kutuvuma kutuyisaamu maaso. Oli kwefuula nti ye mugezi nnyo ne tugamba waayi muli bagezi katusirike ffe abasiru. Era kitugenda okukola ffe tusirise gwe omugezi yogera ffe tuli basiru tetutegeera twalya mu nsi yaffe olukwe nga bw'ogenda okitambuza. Naye naffe tulina ebyama bingi nnyo bye tumanyi bye tusobola ate okwogera. Naye so kitwagala nti nno bw'oba ovuddeyo okulwanirira omuntu yenna ng'oyamba tewaba nsonga lwaki olina okwewaana n'ogamba n'abalala lwaki mwe temuyamba lwaki temuyamba. Okulwanirira enguzi kyabwannakyewa oba olwanirira ggwanga oba oyamba nga bw'onaatoola lizi nga bw'onaatoola zakaati oweeyo nga bw'onaatoola ekimu eky'ekkumi oweeyo mu kyaki. Okitegeera gwe olw'okuba owaddeyo leero tekitegeeza nti abalala badde tebawaayo. Okitegeera so bangi nnyo babadde bakola. Okitegeera tuleme kwefuula nnyo bagezi na kwagala kabampaane biki kubanga ffe tetukyali ku gwe tusanyusa. Bugenda kujja tukusanyuse still if you don't have music people are not going to appreciate you. Tebagenda kusupportinga. You need to bikola ebyo nga ne music omukola ki ntalina gw'ateeramu. Asobola okugamba kubaateeramu kati nga Yesu wangize sobola omugambako oba emuteeramu naye ye talina gw'ateeramu. Kati asirikeko. Ne bw'aba alina omuyimbi yenna gw'ateeramu ssente nga promoting oluyimba lwe amuyambako mu promotion amuyambako mu mbeera yenna awo alifuye okubagambako abantu bali bubi abantu balina ebizibu byabwe abantu mubaleke Zawe oli bulungi abamu tebali bulungi. Tugenda kuvaayo ogambe nno gwe oli jesi oyagala kukola bukozi ntondo onyiige tuggyeyo n'ebyama bye tumanyi. Byama ki ebyo? So kale kye tusaba nti buli omu azannye gugwe naye azannye bulungi kubanga ekkuuli ly'okuba n'abalala basobola olikola ki and we are preaching freedom. Freedom is freedom in all aspects. I have my freedom to eat matoke today. I have my freedom to eat binyeebwa omuwogo. Now it is your freedom
okuvaayo olwaleero nga Twitter space emaze nakujja nga ne bagifuula na X naye kyogamba wagenda ku Twitter kati stroke ebaddewo since 2018 kuvuddeyo ku last minute wano ne banno ogenda tufeesinga otya nga watuyisizaamu amaaso oyagala kabampani e likes ate ffe bwogenda okusanga banno mubivula ate bweyagala ffe tukwogereko wano bulungi so buli omu alina eddembe lye okukola kyakola ki kyayagala ffenna tulwana naye tetugenda kulwana kyekimu kyenyinza omugamba ffenna tuli mu struggle ffenna enguzi tugirwanisa naye si kwogera bwogezi ku Twitter nti olina kyokozeewo kuba nja kubuuza kale bwe yayogera ku Twitter what happened enguzi yavaawo waliwo ekyalaawo Anita Mungo yavaako talking too much nga tokoze action equals to nothing. Munya tugenda kubeera wangulu kubumba tuzanyanga abakugumba embire nyimbe ez'ekikugu style ez'ekikugu nga tunyambala ekikugu birigesi bake ekikugu so kale bakyali bange mbayita 24th August kyekimbuzizza. I'm packaging something very nice for you people. Ngenda kubanjulira ekintu kuolu ngenda kuba performingira ngenda kubakolera emirimu gyonna gye mbadde sibakolerangako so bakyali bange 24th August yebadde mbuzizza nga ndi mu bateekerateekera n'okweteekateeka naye omwezi gw'olimu guno gwabirimu ennya guno omwezi ng'abayimbi bangi mutegeseemu ebivvulu bayitirivu abayimbi be bali naye nze muyimbi ow'ensonga kati abalala bategese buli omu alina bafaani be music ono kyoyimba kikyo gwe bantu baagala gwe ng'omuntu gano galinga amaduuka kiringa bulabe bwa Kisekka ti gye batunda spare bonna gy'obasanga mu Kiyemba batunda engoye bonna gy'obakola ki so kati kitegeeza ki wabeera akatale nga season tewaba nsonga banno bategeka gwe batutegese lwaki olinda mu time nga tewali bivulu gwotegeka ofe n'okulanga ennyo so wano ng'omuntu amanyi mathematics ogamba bajja kunjogerako wano banjogereko wano nja kukatingamu at least cost za marketing naye ng'ekikulu Mukama Katonda ye byonna nenga ffe tugenda kukuba tetufuddeyo babalala bategese bategeke kuba bategese byabo naffe tutegese byaffe ate Uganda erimu abantu miliyoni 4 kale ffe just njagalako abantu 15,000 ku Kasamba abasigadde bagende ewankaluuna abalala ewankuwizu abalala ewa Mudra abalala ewa Ndi Musoga n'abalala ewa Lunabo w'Enkudi. Tulina sports gala essaawa eno etojjerera mu Kampala wano eno so Kalifa aganaga ngenda kubeerawo ku UI City Grounds Nakawawo Kalifa aganaga ngenda kubaawo ate nga bino ebintu bili sponsored by Victoria University so I'm going to be performing live so mujinga mukubi atayaza mmwe buli wenyini binyewere kitegeera omupiira nange ngenda kusambamu so bakyali bange munna if you sports lover you are affiliated to sports jangu music and sports bitambulira wamu omuzanyi w'emizannyo ne munnakatemba n'omuyimbi ba Luganda Katona waswa so my dear fans I'm calling you informing you